Olutalo wakati wa Badblack Saakate ne Dr. Kulthum n'omwami we Engineer Akram Gomisiriza n'omunaye lukyagendera ddala maaso lukyafuukidde ddala namulanda ng'amabeere g'embwa wabula nga ye Badblack akyawanda muliro kansubira nti no muli bulungi gyonna gye musinziira okubeera ng'ate mumpuliriza mujye baleko gyonna gye mutuusako engalo mbasasirako mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mwabakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu mwabafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi katonda agiwumuza emirembe agiramuza ekisagumya emitima abaka ab'enganda Saakate n'ab'emikwano amanyi nze Omumbejja Aisha Nassolo mba ntuuse okubeera ng'ate nkutuusaako updates kyenkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde oleme okubeera ng'ate omissing out yes naye nga si byangu n'akamu n'akeddagala Badblack agamba nti omwana ewa Dr. Kulthum munange wa Askaari era ye avuddeyo n'ategeeza abasiraamu bonna nti ye ayinawo akakadde ke kamu akatwala munange omwana ku DNA si byangu n'akamu n'akeddagala gw'okyogerako ki mukwano gwange comment yo nja kuba ngirinze ate wansi awo mu comment section ddala bakkirize Badblack akwate omwana amutwale ku DNA nga ye wagamba munaye kino nakyo kiggwe kikakasibwe nakyo kiggwe kubanga ejjo Dr. Kulthum yavuddeyo n'agamba ye ayagala bukakafu ku bigambo Badblack byayogerako so ye Badblack ye agamba nti mwetegefu okubeera nga atwala omwana ku DNA bw'ayinawo akakadde ke kamuso bannange ebintu si byangu n'akamu n'akeddagala jjukira olunaku lw'eggulo baamuwawaabidde baataddeyo omusango gwa cyber harassment wabula naye teyakomye okwo naye bw'atyo n'agenda n'awawaabira Engineer Akram Gomisiriza era naye bw'atyo omusango n'aguteekayo bino birabika si byakuggwa kati wabula olutalo lunene ate luyingiddemu abantu ab'enjawulo butambi ngenda kuba mbukulekerako ne kano kennyini nga Badblack ategeeza nga wayagala otwala ate omwana ku DNA yalumiriza nti omwana waani wa Askaari so bangi nnyo abeetabye mu lutalo luno batamala emirundi junior bapengpenge ba full figure bangi nnyo abeetabye mu lutalo luno era buli omu alina sayidi gy'atutte ne ba social media in-laws nabo balina sayidi abamu bagamba team Dr. Kulthum abalala bagamba team Badblack era bo bagamba nti in Badblack we trust so ebintu si byangu naye nga ye tamala emirundi junior avuddeyo ate bw'atyo n'atabukira pengpeng jjukira olunaku lw'eggulo nakuteereddewo waneena akatambi nga pengpeng avuddeyo bubi nnyo n'atabukira Dr. Kulthum era naye n'abaako awo ebimu ku byayogerako mu byo n'atujjukiza nti omugenzi Sheikh Muzaata teyali muntu wa kamera wabula mu kumala okufa bw'atyo jjajja Ichuli omugenzi yaleeta ate kamera mu maka g'omugenzi era mbu bw'atyo Dr. Kulthum yatandikira okubeera ng'atavaayo mu kamera so ye pengpeng yabadde asaba omukyala Dr. Kulthum avire ddala mu kamera gyesonyiwe era ye bw'atyo ng'awolereza Badblack wabula ate ye etamala emirundi junior yavuddeyo n'atabukira pengpeng ku byonna bye yavuddeyo n'abeera ng'akyayogera ngenda kuba nkulekerako akatambi ako naye nga si byangu n'akamu n'akeddagala mukwano gwange nkujjukiza Haji Mukisa Karim gwe wenna alina ebizibu eby'enjawulo ebikutawaanya maka gayuuga olina ebisiraani oliko amalogo olina olutwe mirimu gyagaana olina ebizibu eby'enjawulo endwadde zikutawaanya mukwano gwange mwekwate tojja kubeera ng'ate wejjusa asangibwa Bujuuko Mityana Road gwamwetaaze osobola okubeera ng'ate omufuna ku mukutu ogwa WhatsApp n'okubeera ng'ate omukubira direct essimu eri 0778929141 butereevu ojja kuba omufuna Haji Mukisa Karim ku lw'ebizibu byonna ebikutawaanya ate gwe yeetaaze ennyumba emunange ey'omulembe ate ku bbeeyi eya wansi emunange aba West Apartments we bali ku Luro basangibwa Seguku Katale osobola okubeera ng'ate obafuna ku namba y'essimu gy'olengera awo ku kaposita kaabwe ku screen yo essaawa eno yennyini mukwano gwange kankulekereko akatambi kano toseetuka goodbye for now kikyali kituuza go slow on me omwana wa Askaari omwana wa Kulthum wa Askaari omwana Kulthum gwalina mwana wa Askaari si wa mugenzi abasiraamu nze ninawo miliyoni yange emu etwala omwana ku DNA The late Sheikh Muzaata is not the father of Kulthum's son. The son belongs to Askaari.
wenna atawanizibwa amajini emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijini ebikulemeseza okubeera nga ate otuuka woolina okubeera ng'otuuka nkubire ku namba y'essimu erizi 7789294 era ng'osobola okubeera ng'omufuna ne mukutu gwo gwa WhatsApp. Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa atagenda kubeera nga akuyiwa agala bajja ku social media y'omu kubakumya image yaabwe tabeera mu bintu bya kisiru tawala n'abantu tavoola bantu era Badblack wafiridde mu firimu yo wagenze n'omuvuma agagambo n'omuweebuula mubategeevu Badblack oswala ujja funayo bapengepenga bakubira enduulu naye pengepenga ani amutwala serious era ajja kujja bintu byakuwemula abantu tebakyayagala bintu byakuwemula kyovula banga omugenzi Isima yalina following people want analysis kubanga okuwemula buli omu akisobola naye kakati bw'omala okuba waaga agagambo Badblack n'oswala nga Dr. Kulthum takuzzeemu tannakuddamu tannakuvuma naffe twandibadde tusuubira ati Dr. Kulthum yandize n'aweebuula abaana bo si kye yakoze yakusinzizza entegeera kubanga Badblack by'ebigambo oyina abaana naawe lwaki otandika okukola allegations simanya gundi yeebaka n'egundi bijja baleetera obuzibu era kino kiba ekyokuyiga eri abantu mwenna yavuma akuvumye toteekamu parties ndala osegera abasiru munene tebawangula lutalo nze Badblack singa wavumye Akram sikuyinaako buzibu mwetwale ne Dr. Kulthum oteekamu waaki omukyala tannakuvuma tannakuwe omwogeredde bigambo bingi nnyo ate omaze ovuddeyo weekaza kwakati olimu kwekaza Badblack nze mulaba nze kakati olaba beba teri yakutandise gwe wabatandise wagenda n'okola kiposti ku page yo nomala nogamba nti adimiwe yabiteekamu era yiwagirute era kiba kituufu kubanga era omusango guddira gwe mulekere ovuma abantu abatabaliiko agamaanyi gonna ge wakozesa Badblack ng'ovoola oyo omukyala atannakuweebulako utandise okukola allegation abaana bayina kati abaana ba Dr. Kulthum wabadde oteekamu baaki mu ntalo zammwe ez'abakulu nze wokka wenninano that's where I have a problem n'abantu abali ku social media awo wokka wennina obuzibu nammwe mulemerera ovuma ababavumye n'otandika okuteekamu parties ezitaliimu mu musango guno you are causing more damage so Badblack mbategeevu waswadde you are past that level Badblack ebintu by'okuwemula tebikyatunda kubanga abantu bawulidde obuwemu it's the same story over and over again bambi tubikooye abantu bune babulidde they are tired Ugandans can only follow you if you have a following ng'owa abantu analysis kyekyafuula Isima ow'amaanyi nti Isima used to analyze things of course bino ebyobuwemu bapengepenge teri akyabatwala serious because pengepenge era ajja kujja era awemule Badblack awemudde naawe amuwolereze era ogenda kuwemula so it leaves you where really kikulekawa gwenga Badblack so nakuga bajja kusiba ate Badblack bajja kusiba ezo allegations ewakoze ate kankubulire tuddamu kwogera ku basiraamu Badblack tuddamu kwogera ku Sheikh Nuhu Muzaata oli Muzaata ali mujje mu biboozi byo if you have script too low Akram that's what you can offer to the world don't ever mention parties ezitali mu ntalo zammwe mwevume mwerangire just remove Dr. Kulthum mu kimwakyo she's not your level tajja kuddamu omanyimu abawemuzi mulowooza osobola okukwata omuntu image ye n'omuzza mu kuwemula of course she can't
Yongera okujjukiza gwe mukwano gwange yeetaaga okupangisa ennyumba ku bbeeyi ensaamusaamu ng'ennyumba ya mulembe wabula ng'ate yo ebbeeyi ensaamusaamu weetaaga ennyumba ya lunaku lumu wiiki emu mwezi mwaka oba n'okusoba weekwate aba West Apartments munnange basangibwa wali Seguku Katale okulinaana National Prayer Mountain balina ennyumba eziri furnished ng'ogenda nga wooli kwegamba buli kimu okisangamu wabula ate balina n'ezo ezitali furnished osobola bafuna ku nnamba y'essimu 0773022292 beekwate mukwano gwange tojja kubeera ng'ate wejjusa yese Kulthum tasobola kuwemula. She can't. Her only defense is the law. Era gye yakutwala kati gwe wayite Masolo Queen ebyo bikola mbapenge. That's where your audience is. Nsigira Badblack. So next time beera ng'omuntu kale tewasoma. Don't export your stupidity Badblack. Tukuze tukulaba ng'owemula. You have earned some money zotayida nakati mukuwemula. Kati gwoloze nsi ekyali ku byakuwemula. Sanya nze empera, we have had those stories. So my only advice Badblack to you, you made a mistake. Bwavumya omukyala atakuvumangako. Dr. Kulthum tavuma abantu. Get me in a video. She's always happy. Fe kitwagaza omukyala oyo buli kiseera abeera musanyufu. She lives her own life. Mucha mugamba mbusheke simanya yafa simanya yandikoze bwati agamagezi mugende mugewe gwaba yakera nalondo omusajja gwayagala it's a choice mwale mu obufumbo mumanyira abantu mbusimanya yandikoze bwati kati gwe penge atayina mukazi owoti abantu amagezi penge wale mwadensi nawe penge oli Sweden oyora kasasiro ne government yennyini wagisika eriyo ne ku masente bwiri gwa abantu advice basajja kibe balina okubeera nabo mwenga mwewadde amaanyi mu bafeeriya penge oyinza okutula ku lusomo watula gwe penge can you compare yourself to Dr. Kulthum? Boza abantu bayola muzira. You think people would go on babonabonanga gwe? People have made their lives. People have gone to school. They have omuntu abera ne degree 3 ku mutwe. Arasoma mukimanyi okuba ne degree 3. The research you do. Abantu bakola research wa bachelor's n'abalemerera. Just a bachelor's degree. Dissertation inekulema obo manye ekigambo dissertation penge what it means. Ozanyira ku mukazi alina degree 3. So bambi penge. Manyira balala. Dr. Kulthum is not your level. Si level ya Badblack. Boba wasoma bwamala yagenda wetunde. Owe mule. Sigira make yourself a nuisance. People used. Abantu kati tebichakola sense ebyo. Nsigire ebyo kuwemula oswala weka Badblack wafiride mu filimo yo. And mark my words ojagenda ke chitalya. If you don't stop misusing that energy. Iyo energy jikoze kola sente. Bana badonizera bali kawo ku stage yo ne bagivaako. They are now rich, they are looking for money. Nabantu naye babera ku stage mu ne bavaawo. Naye omanyiro omukazi alina degree 3 yakola dissertation 3 abasoma mujja kunjulira. Oyo mukyala engeri gye yetwalamu. By the way, Dr. Kulthum respects herself. That's one thing I want to tell you. Nebo dayo no tunya interviews akola. She's always talking about herself. Tayogera ku bantu balala. That is a fact. Oyo omukyala tayogera ku bantu balala. Bajja mu media yeyogera about her life. Whatever she went through with Sheikh Muzata, muna obufumbo bugwawo. People move on. Osegera. So temutandika kwata bulamu bw'abantu mbubabere slaves ba past. Osegera Allah bwato we yasalawo Sheikh n'agenda. Sheikh bwe yali akyaliwo Kulthum was too low. Fetwe tutumayina kumumanya. That's how she respected Sheikh Muzata. Kakati gwe omuntu atasobola na kuwasambwa. Nawo de olete ebinnyo byo wenosibye ebivi